Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nkola ya Bobi Wine bongere balabisibwe bonna balabisibwe bye babadde bajja bakola kubanga ffe omulimo gwaffe kubalabisa. Tubalamusizzaako mwena gye musize okutulaba mu bwaguga bw'ensi tuli mukono mu kirowooza wano mu lubiri lwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Mu kitundu kino tujja okumukimako ekitundu eky'obujjanjabi ate era yakugamba nti musawo mwawule essinzizo mwawule ne ku ddwaliro Ssaako n'ebifo by'obulamuzi. Kakati no tuzze mu bulamuzi na bujjanjabi bw'omusanga mu minagiro gy'omukulembeze omukulu w'enzikiriza eyo ye Ssaabakabona kubanga ebintu bino biri mu Langa. Oli abasingako Segakula nama yakingamba nti oli bwe baamulabanga yabasinga ne bamugamba n'enzikiriza abeere ku ntikko yayo naye tekyamuggyako kubanga musawo tukutumiddeko nnyo Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi. Ssebo tusanyusa okulaba n'omulundi weewaawo nange nsanyusa okubasanga bassebo ne bannyabo okubalaba abali ku TMO online television media choice abali ku SK7 media abali ku page yaffe Banne mwebale nnyo mwebalire ddala muli muti eyo mwebale mirimu mwebale kubeerayo ebintu si byangu ssebo mukulu kankaka ennaku zino ebintu bizibu nnyo mazima si byangu n'omulundi n'ogumu naye twongera okubakulisaayo ababadde mu lumbe ewa Jjajja Lugayaavu olumbe lwa Jjajja waffe Luswata Lameka mwebale nnyo mwebalire ddala mukulikeeyo. Twongera okulisaayo omutabiriza w'obutabiriza bwa mukono Kayunga Bugerere ne Buvuma Kabona Waswa Nsubuga aligaweesa ekatosi kulikayo nnyo. Twongera okulisaayo bakabona ne Bannabona mwenna n'abakkiriza mwenna yenze Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati Taata Bisaso. Nyongera okwebaza ekkanisa ya Uganda. Ekkanisa ya Uganda ekulemberwa Bishop Kazimba. Nkomyewo okukwebaza Bishop mu kamera bulungi nga neetegereza weebale okumanya nti abazungu baatulimba amawanga gali gaatulimba weebale obutawagira Bisiyaga kubanga kibadde kirabika bubi nti ekkanisa ya Uganda ate yennyini kati yevuddeyo okugatta abasajja n'abasajja oba abakazi n'abakazi bale lesbian oba bagge. Bassebo ne bannyabo tulwanyisa ekintu kye bayita ekisiyaga. Omusajja n'omusajja okufumbirigano omukazi n'omukazi okufumbirigano tukirwanyisa. Ekkanisa ya Uganda mbeebaza weebale nnyo Bishop Kazimba okuvaayo n'oyimirira n'oga nti ffe twekutudde ku kkanisa ye kanti bale olw'okukulemberwa omuntu oyo ali ebisiyaga. Weebale nnyo kati ekyo nno tikimala Bishop Kazimba buno bubaka bubwo ne babishopu bonna ne bafaaza bonna obubaka buno bugenda gye muli ekyo tikimala wabula mudde mu buwangwa bwammwe mukyuse amakanisa ago gonna gagoberere enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kankaka olunaku lumu nannyonnyola abantu myaka 7 years eziiseewo ne mbaga nti amakanisa emizikiti gijja kuyimirira giddeyo mu buwangwa bwagyo kubanga abantu ekyamazima babuuse toyinza kumaintaininga bulimba myaka 2 obulimba mubukoze mugambye Yesu ensi yaffe eyongera kubonaabona musomeseza abantu Kristu ensi eyongera kubonaabona naye olaba mutuuka okwekutula ku kkanisa z'abazungu kati mbasaba twegatte nsaba olukiiko lwa Interreligious Council mutukkirize tutuule ku lukiiko olwo twongere okubawabula ffe aboogera n'omutonzi
ffe abamanyi obwamwoyo ekyo Bishop Kazimba bakikubalire. Oluyimba lugamba nti mulyogerwako ne mudda tiwali waba abanunuzi abawaayo obulamu bwabwe okununula ensi yaabwe. Ekyamazima Kazimba ogenze mu bitabo by'ebyafaayo okulabika nti ova ku luse lw'abaddu n'oga nti ffe abaddu tebakyatusuubulanga baddu twekutudde ku bazungu olw'ebyo bye bakola kubanga mbadde mujja kuwagira ebisiyaga ng'olaba nti amasomero g'abakristaayo kati ge gasinze okubeeramu ebisiyaga. Abazadde abatwala abaana mu masomero mulekeraawo okusomeseza abaana mu masomero ag'ekikula ekimu bawala bokka girls balenzi bokka boys. Kakati mumanyi wakiri omwana atuuka okufuna olubuto naye nga tafumbiriganiddwa na mwana munne. Nsaba mutwala abaana mu masomero ag'abawala n'abalenzi bwe baba beeyagadde kitegeerekeke okusinga okubeera bagge okusinga okubeera ba lesbian. Nyongera okwebaza Ekereziya ya Uganda Faaza Musaala bukyanga lubanga lwa Mmindi ku mulembe guno gwa Ssaabakabona. Faaza Musaala wavuddeyo n'oyambala olubugo n'olwogerera bulungi. Oli musajja wa nkima ova Ssese wa Jjajja waffe Ssemuggale Ssese nange gyenva. Weebale ku mukolo gw'ab'enkima ogwa Jjajjaffe Mugema okwambala olubugo okunnyonnyola abantu nti olubugo si sitaani. Olubugo lwe lugoye lw'abajjajja baffe olwasooka. Bannaddiini mwebale wabula bakabona omulimu gwe muyina okukola n'abantu mwenna kwe kwongera okuteeka bannaddiini ku kikaliriro okwolesa obulimba bwabwe. Nkola ya Bobi Wine bongere balabisibwe bonna balabisibwe bye babadde bajja bakola kubanga ffe omulimu gwaffe kubalabisa. Twongera okusiima baseeka b'Ennakasero. Baseeka b'Ennakasero mwavaayo juzi ne mutegeeza nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ku mulembe guno ataayawule bya buwangwa na nzikiriza era ataayawule nti ebyobuwangwa nzikiriza. Mwebale nnyo baseeka. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kambatolereko ku salaamu tuba tubalaba mwongere okugoberera muyige kubanga omu yabuuza munne n'amugaa nti sinzikiriza eno y'amafumu n'amugaa nedda si y'amafumu seeka eno nzikiriza ya buwangwa na nnono ekulembeddwa Ssaabakabona era kijja kuba kizibu nnyo ku mulembe guno obutategeera nti ebyobuwangwa n'ennono nzikiriza. Mu myaka gino kijja kwewuunyisa nnyo Sheikh Nadawi omuntu okuwangaala nga tayawudde busiraamu na bya buwangwa ng'awangaalidde mu mulembe ogulimu Kabona Jjumba. Kabona Jjumba bba wa Nabbona. Wuliriza ye ekyamuleeta Ssaabakabona gwoyogerako kyamuleeta kwawula wakati wa busiraamu na busamize. Ye ekyamuleeta na bya buwangwa barakallahu fik enzikiriza ey'ebyobuwangwa n'ennono n'enzikiriza ey'obusiraamu n'enzikiriza endala za kikatuliki za busiraamu zaki. Ye ng'agamba nti enzikiriza y'ebyobuwangwa n'ennono tekwatagana na nzikiriza ezo. Omulamwa kwatambuliza ye kwe mulamwa kwatambuliza era omuntu bw'ava mu Kabona Jjumba aligaweesa akulira enzikiriza y'ebyobuwangwa n'ennono y'ebyamafumu. Nedda Sheikh Ibrahim katono nnyo. Ssaabakabona waffe omulungi atunnyonnyola ng'atulaga omulamwa kwatambuliza ddaawa ye kwe kulaga abantu nti ebyobuwangwa nabyo nzikiriza era ayagala gavumenti naye girikogonizing ng'enzikiriza si mafumu. Genda maaso. Kakati oyo Kabona Jjumba katono nnyo nti bw'amala omuntu bw'agenda mu ddiini ye bw'aba babadde bamuyita budala obanga bamuyita masituula obanga bamuyita Muhammadi erinnya alimuggyako n'amutuuma erinnya era ery'enzikiriza eyo nga Mukasa. Era mukimanyi bulungi nti ono
ali ono gwe yawasa bamuyitanga ani gwe bayitanga Kulannama eyana erinnya eddala senga wammwe waliwo erinnya eddala wakuba linvudde muto kati eryo limala eryali eryeddiini yalibuza yagenda eri ne balimuggyako ne bamutuuma Nabbona yalingaze muzikiti n'atola shahada kakati nkomyewo njogadde nsooke mbeebaze bannaddiini mwenna mugende maaso okuyigiriza abantu ebyobuwangwa byabwe. Titugenda kununula bantu nga tibasamidde, bafaaza musamire, baseeka musamire, bapasita musamire. Tiwaliiwo kigenda kubayamba nga kusamira kutegeera buwangwa bwammwe. Mmwe bannaddiini abali abakooye, abasiraamu abakooye, mujje enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ebayita. Mwenna mujje muyingire mu nzikiriza yammwe ey'obuwangwa n'ennono. Mutuwe ne ku radio, mutuwe ku media ezo, mutuwe ku TV ezo, twongere okusomesa abantu baffe. Kansembeyo n'okwebaza abaana mwenna abali ku social media, aba TikTok mbebaza, abaana baffe mwenna abali ku social media mwebale kubunyisa buwangwa na nnono, mwebale kubunyisa nzikiriza ya buwangwa na nnono. Olwaleero nze n'emiramwa mingi naye gigenda kuba mitono olw'okuba nti tuba n'essaawa emu oba tuba n'eddakiika 45 ezo zennyini ze ngenda okukozesa. Olunaku olwaleero ngenda kusinga kunnyonnyola ku mmwe abavudde e Bulaaya, ngenda kusinga kunnyonnyola ku mulongo Kabaka Bulamu, Sewamala Musoke, ngenda kusinga kunnyonnyola ku balongo, ngenda kusinga kunnyonnyola ku mulongo wa Kika. Olunaku olwaleero ye message gye ngenda okuwa ey'abalongo. Omulongo kyasiba teryasumulula, ne kyasumulula teryasiba. Mwenna abali mbusibe be balogera e Bulaaya be mwakola mutya abali mu Uganda, awo ngenda okusinga okukwata. Nsaba Kyetonde Katonda wanga Namugereka Ggulu liiso ddene Serubaale Gulude Ndoboozi Lugaba wa byonna abawa omukisa mu programu eno gye ntuddemu, era programu ennungi egenda okubakolera mpaka ng'ennaku z'omwezi 31. Egenda okubakolera mpaka ng'ennaku z'omwezi 1, egenda okubeera mu mayumba gammwe nga mwakomyewo muwummudde okuwuliriza ebigambo eby'amagezi, okuddayo nga mulimye ku bijja, okuddayo nga mugenzeeko mu ssabo, okudda ku mulimo ng'ogenze ne weebuuza ku mulimo gwo. Ye program gye ngenda okwogerako olwaleero, era egenda kubaamu ebibuuzo okuva ewa Kankaka, egenda kubaamu ebibuuzo okuva ewa Kayizi, egenda kubaamu ebibuuzo okuva eri mmwe tusobole okunnyonnyolegana kubanga ennaku ze tulimu nammwe muziraba. Mwebale gula data muzibu. Bw'omiisinga programu yaffe kadata ako kooteekako n'osobola okuwuliriza programu eno mpaka ogimalako kubanga essaawa nnene. Kadata ako Mukama Katonda akikubalire, Katonda w'abajjajjaabo akuwa omukisa ate osumululwe olwako kadata k'otaddeko okulaba programu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okutandika n'ebigambo bya Ssaabakabona tubeebaza nnyo mwenna era ne tubasaba mwongere okussaayo omwoyo. Obutambi bwegenda okubateerako bwe butambi obwo obw'abaseeka ab'Endakasero, kwe kubanga okubalambululira ku nkola ya Church of Uganda mu kwagala okwekutula eri ku bali b'Ebisiyaga. Ne message eyo Ssaabakabona tugimwebaza, era n'obubaka bwaweereza abagenda mu nnaku enkulu nammwe bukulu lwa Media Choice SK7 Media. Tusaba nammwe abavaako mu kibuga oba bamuva Bulaaya, ddayo koogule ku dduuka ly'okukyalo liwalikayo. Tubagamba muwagire ku bantu beewammwe, tova na migaati Kampala, tova najjo ku kisaawe Entebbe, byobaleetedde bibaleetere, naye ddayo ogule ku mukene ku dduuka eryakukuza nga tonnagenda Bulaaya. Ssaabakabona osomesezza obuwangwa n'ennono, abantu batandise okwawula enzikiriza. Bakikusiimako nti omuntu bw'oba ogenda mu nzikiriza, erinnya ly'omuwalabu lirekeeyo, erinnya ly'omulooma owa Roman Catholic nayo likole ki? Lirekeeyo. N'abasiraamu bakitegedde nti bw'obeera mu busiraamu ebyo bye byabwe, naye bw'ogende wa Ssaabakabona akugamba biri tabirwanyisa birekeeri, naye bw'oba ozze eno kale kiise mu kwerimbika, abamu ne bakoleramu
ebyavumiriza enzikiriza naye nja kukireeta saidi yammwe mu buwangwa n'ennono kirabika temunnannyonnyola bantu kutegeera abategedde bakatandika abategeera bategeera abatannaba kutegeera bangi katutandike ku kintu ky'omulongo kino abantu omulongo abalongo babirita sitaani tebabiyita katonda akozese puroguramu eno obannyonnyole kyeki enaavaamu omulamwa basebo ne banyabo neyanziza neyanzeege sebo ow'ekitiibwa naawe kennyini tukwebaza kubanga si kyangu njagala kubategeeza nti abantu bangi mulwanyisiza media choice naye ng'ekituufu media choice ebimu n'emigezi gikubwa oba SK7 media kisinziira ku nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono omuntu omulala ayinza obutakiraba naye kanka kanze nkimanyi ng'omuntu kyova olaba nti natta omukago ne media choice weerigwa wendigwa sirigisuula kubanga nze omuntu bwanjogerera ku baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byonna abyogera naye sisobola kukyawa Bwakabaka bwange kubanga mwenkola ki mwenva era twebaza abajjanjabi mwenna abajjanjabi baffe okulabika ng'akubamu empemba wemba n'atereeramu n'atandika n'okulabikako eri ensi nnyinansi tukuwagira tusiima tusaba Katonda w'abajjajja abayongera okukukuuma baffe omutanda yongera okukuuma Uganda yongera okukuuma Buganda yongera okukuuma ensi yaffe yongera okusomesa abaana owangaale omusoga agamba ebyanda n'ebyanda abasabo ne banyabo nga ngenda okwogera ku mulongo bagamba nti omulongo kyasiba teryasumulula ate ne kyasumulula teryasiba mujjukira bulungi nga tukola kabaka bulamu nga tuteekateeka omusajja omukulu Ssewamala Musoke kinene batenda jjajja waffe Walumbe oyo gwaloota ebinnya aloota ng'ogwa mu ttooyi aloota ng'ogenda emmanju aloota ng'omusajja weegatta n'omusajja aloota ng'olaba Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'omuloota oba ng'oloota Katikkiro oyo eyavaako oba ng'oloota omusajja omukulu gwe bayita Ssebalamu oba ng'olaba otuuse ku kizimbe kya Ssebalamu ekyo ng'otambula oba ng'oloota omusajja omukulu omugenzi Ssebaana Kizito kubanga kyazitowa ate buli wowulira Ssebaana baba bategeeza Ssewamala buli wowulira Ssebalamu baba bategeeza Ssewamala buli wowulaba ng'oloota Koolansi oluguudo olwo olwa Koolansi baba bakugamba nti Koolansi ako lwe luguudo olutambula nga teruggwayo yoyo Ssewamala buli wolaba ng'oloota petrol station eriko supermarket oyo ye Ssewamala bw'olaba ng'oloota otutta emmotoka yo ku mafuta kati bw'oloota ovudde ku Koolansi ng'ozze ku luguudo olw'ettaka oyo ye musajja mukulu Kkubo Kawumpuli ekkubo nga bakutemera ekkubo bajjajja baffe ab'empeewo jjajja waffe kijje bubiro be balina Ssewamala era twongera okubuuzaako jjajja waffe Seryazi kiti kya mwogo emakukuba weebala okuwerekera jjajja mu kitiibwa neebaza ab'empeewo mwebala okuziika jjajja kijje mu nkola ey'obuwangwa n'ennono abakulu b'ebika muddeeyo muzzeewo obuwangwa obwo n'ennono muzzeewo entonyekeze ezo ez'obuwangwa abantu baddemu bategeere era neebaza mwenna abaziise jjajja kijje bubiro mwalabye bwe bamutadde mu mbugo 15 mwalabye bwe basibye tenti ne bagamba nti mu kibira kati ekibira ekyo ye mulongo oyo gwenjogerako olaba jjajja kijje bwe bamuzizaayo mu kitundu eky'obwa Ssewamala kati bwogenda ekkungu ku lusozi luli oluli ekkungu tibajja kusobola kunnyonnyola bulungi biri ku mulongo oyo kyova olaba nga tubayita mukomyewo obubaka bwammwe mukube ku ssimu mukomyewo obubaka bwammwe tuddemu tuteeketeeka omulongo oyo kyasiba teryasumulula kati tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'obugagga tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'okufuna tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'okweyagala tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'okuweebwa tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'obufumbo tuli mu kutwalira ddala abantu mu kkubo ery'obugagga omanyi nabagamba nti tugenda kujja step by step tugenda kujja line ku line kuva nnyingo ku nnyingo
kakati abantu baffe bategedde tubadde tusomesa ku ddagala jangu onaabe jangu tukuwa ekyogo jangu tukuwa oluzaalo tubadde tusomesa ku ebyo kati tuzze ku bugagga obw'ensibo omwaka ogujja ogutandika twagala bantu kuba na ssente bantu kubanga bali bulungi twagala okozaawo eggwanga lino okubanga liyimiridde bulungi ekonomi eddemu esituke kati tuli ku mulongo omulongo kyasiba teryasumulwa omulongo abeera mutono nnyo tiyenkana kabaka bulamu wabula nti tumusiba okusinziira ku bubaka bwo omulongo ayinza okuba nga yenkana bw'ati era osobola omukumira mu bokisi osobola omukumira mu sanduuke osobola omukumira mu kisenge era abantu baga nti kyapa kiinaki nti kyalina ensawo yakyo nga tegwamu ssente kati ensawo eyo yensawo ey'omulongo ensawo eyo gye bagamba nti kiyini kibi kijjukirwa malima buli woddayo n'ofukamira ku mulongo wa kitaawo n'ofukamira ku mulongo wa jjajjaawo era bajjajjaabo kwe baava okuzimba ennyumba ezo ezamwamba zoolaba ezaali ez'amaanyi omulongo oyo ye yaviirangako ekisenge ekyo ekitaggulwa omulongo oyo ye yaviirangako okulabika nti omusajja alina ekisenge kye bayita gganda lya ssajja ate n'ekyamaama omwo mwe mwabeeranga omulongo oyo ye yaviirangako kyogamba omwanyi z'abala omulongo oyo ye yaviirangako ensi eno Buganda okubeera ensi ey'amaanyi eggwanga lino kati twagala okuzzaayo okuteekateeka abantu baffe muddeeyo musibe omulongo twagala okuddayo okuteekateeka abajjajja b'abaana muddeeyo muteeketeeke omulongo ekituufu ekigambo kino nkyogeddeko abasawo bangi bagenda kutandika oga jangu tukusibire omulongo jangu tuteeketeeke muto naye munnange nkutegeeze yamalira mwemu tasomesa bya omulongo ava mu bubaka bwo naye ng'obubaka obwo obuwadde oyo Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ayinza okuloosa ng'olaba ekitengi n'ayogera ku ddiba ly'engo oyinza okulaba ng'ayogera ku bino kati obubaka obwo tosobola buvuunula kati okusamira kusobola okuba nga kwakulema obugagga busobola okuba nga bwakulema ng'eddaddala oli munnaddiini jangu tuteeketeeke omulongo bwe tunaateekateeka omulongo mbagambye nti owakayizi si we wakankaka ow'ekinyomo mulala n'ow'empologoma mulala n'ow'emmamba mulala n'ow'embogo mulala okuggyako ng'ozze ku ffe nga Ssaabakabona abo abaabonesebwa ekitundu eky'obwomwoyo ne twongera okukuluŋŋamya ate munnange bwe tuba tubwogera ku mulongo gwe nkubira bukubizi simu ombuuza omulongo wange yatya nti ayo nafuna obubaka bwe buti ne bwe buti nti omulongo oyo ali bwati ne bwati mutegeke bwoti ne bwoti olyokodde ku layini kubanga bwe tulabye omwaka guno nga guggwako ne tulaba embeera bwegenda tugaa no katukomewo tutegeeza abantu baffe omwaka omujja bagenda guyitamu batya omwaka embeera ene eriwo embi bagenda giyitamu batya naawe omusamize yasamira lubaale emizimu abalongo n'amayembe jangu tuteeketeke omulongo we kubanga tulina omulongo Kasowole tulina omulongo Kajjanannenge tulina omulongo w'Ebbuuta tulina omulongo Nakimu tulina omulongo Kiyini Kibi tulina omulongo Sseruggula Miryango ne beerabira emyaganya tulina omulongo Kiweeweesi tulina omulongo Kiweebwa tulina omulongo Kiti kya Muwogo gye bakisuula gye kimerera tulina omulongo Mivule basajja Mivule giwatula ne giggumiza tulina omulongo kwegamba tulina omulongo oyo ow'ewuzi tulina omulongo ow'olukoba ow'okwambala bwambazi egyowulira nga nti munono muwuzi ne mu lukoba tulina omulongo oyo gwe bayita nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya kakati omulongo oyo asobola okujja mu bunnya oyo gwe bayita nkoba za mbogo tulina omulongo gwe bayita bisagazi bikwakwaya nti owulira bikwakwaya bigenda kale tulina omulongo wa mirundi mingi naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti ndi mukugu mu kitundu ekyo eky'abaana abalongo ndi mukugu mu kitundu ekyo eky'omulongo bwe twogera ku mulongo waliyo amaanyi ag'abalongo bano abazaale okuli omulongo Kasowole nga oyo asoosezza bigere bwe tuyita Kajjanannenge ng'oyo mulenzi ne tuba tulina omulongo Kasowole ng'asoosezza bigere oyo gwe tuyita Ssennenge oyo ye mulenzi Nannenge ye muwala kakati oyo ye Kalanzi alanga omuliro oguba gugenda okujja mu kika alanga abaana abalongo kakati oyo omulongo bwe tumaliza asibwa busimba emikono gye
kiba waggulu kati gwe ng'oli Kasowole wasoosa bigere naye nga tibaakusiba jangu ombuulire ate munnange ku buntu obutono ennyo tuteeketeeko ddemu obeere bulungi kakati tuyina abalongo abazaaliddwa ababiri olwo ndi ku bazaale Waswa ne Kato Waswa asibwa bulala ne Kato asibwa bulala wabula babeera mu nkata emu ate tuyina omulongo gwe bayita Kigongo abalongo abo kwe badda taata nga bwe yagenda okuzaala abalongo ga Ssaalongo Kanga kanja mubuuza nnyinnyonnyole ku by'abalongo tannabintegeeza bulungi kale nno kakati oyo Kigongo abaana abo kwe badda gwe tuyita Kigongo nti Ssaalongo wagenda okuzaala abaana abalongo badda kwani kati oyo Kigongo tumuteeka wano gwe tusiba n'enkoko empanga emmyufu yayokya oyo yatuddemu obwakiwanuka yatuulamu amaanyi agaddoboozi yatuulamu amaanyi ago ag'endiga yatuulamu amaanyi ago ag'eddoboozi okukomawo mu kika kakati abo abaana ne babeera basatu mu mugugu gumu kati ne tuba n'omulongo Kizza gwe bayita Kizza Mirembe Kizza Mirembe yo yadda ku balongo emirembe gidda gitya asobola okuba muwala asobola okuba nga mulenzi kati olwo olugatta Kasowole n'ogattako bano abo baweze bana omulongo Kizza kakati Kizza Mirembe oyo bw'omugatta ku bana abasatu kale tu abalongo ababiri Kasowole basatu Kigongo bameka bana ne Kizza wakutaano kati ogwo gwe bayita omugugu kati mwe abasiba abalongo musibako bano be bazadde katugeze nga Ssaalongo ow'Ekinyomo we yazaala abaana basobola omusibira abo babiri be yazaala naye nga waliyo Kizza waliyo Kasowole waliyo Kigongo kati kiba kyetaaga okwongera okukeberamu ewa Jjajja oba okufuna omukugu nga Ssaabakabona akunnyonnyole ku balongo kubanga teryasumulula ate nekyasumulula teryasiba ffe enzikiriza yaffe ya buwangwa na nnono tuvaayo nga tugamba bannabuwangwa okwongera okusomesa okwongera okunnyonnyola Kabona Kasiko Mutaasa Ejjaguzi mwongere okusomesa mwongere okunnyonnyola Bassaabaluuta abantu bategeerere ddala obuwangwa naki n'ennono kakati bassebo ne bannyabo fe obuwangwa bwaffe tojja kufunamu bufunyi nga tokoze tuyina theory ne practical kati wano wendi njogera ku theory naye ebintu ebyo tubijja mu theory ate ne tubiteeka mu practical n'osobola okweyagala okubeera obulungi kinangasa ekyokusirikanga mubonaabona lwaki nsirikira mwe kyemulowooza nti byama nga muli mu kudaagana kati kyenvuddeyo mbibatere ku mmeeza ayagala akole ayagala aleke naye ng'ategedde nti mu nju mulimu n'abaana abalongo ababanja mulimu n'omwana omulongo kwegamba Katonda bwe yateekateeka ensi yagikola n'okugigabanya n'agigabanya olaba Jjumba asobola okuwasa Ssenga Kulannama ne babeera bafumbo ate golooza lwaki abalongo abo tibabaayo kakati mu bulongo obwo tujja tuleeta obulongoofu mu luggya mwe muva emirembe kakati tuyina omulongo gwe bayita Kaggwa tuyina omulongo gwe bayita Kitooke tuyina omulongo ani omulala kakati nga tonnatuuka mu balongo bano bakawuka waliwo ali ku mukutu guno yeebuuza nti kati nze bwe baba bataata tibaabinyamba naye nga mbiroota ye bwe baba bulera bwange bwabula obulira bwe baba bwabula tubamulisa tukwata omuzigo ne tuddamu ne tuzigula ne tukwata omumuli olumuli olukubiira olwo olukalidde ku kisaka lwokka ne tukwata omumuli ne tuddayo ne tumulisa abaana ekigudde ku lubugo ne tusiba mwattu ekika ne kitereera mwattu omuliro ne guggwa mu kika mwattu okubonaabona ne kuggwawo mwattu n'obeera n'abalongo bo mu nju ate ng'ensonga tuzikoze nga zakyama lwaki puroguramu y'abalongo sigifundikirira wano nzireyo eri kankaka kubanga baga nti omusajja nga nnyonnyodde bingi basaba ne banyabona bagamba programu zaffe bwe muzigoberera programu mufunamu ensonga za mirundi ebiri ekisooka mufuna okumanya gwereka gandi Ssaabakabona bye yayogera twabitegeera wabitegeera ddi kati ebyo nali mbikugambyeko bassebo ne banyabo ebigambo bingi abaana tubateekateeka tusala amagezi abafumbo tubateekateeka nammwe abaakakomawo tubateekateeka muddeyo muluŋŋame nga musinziira mbika byammwe notokukozesa Mukama bwe yatondesa eno yatuweereza omubaka gwayitiramu
tulamule kono okulungamya naye bangi tumubuusizza amaaso Nsonga wa kisa nnyo atwagala nnyo abazzukulu oyo jjajjaffe Jjajja yaka